Okay. Tuwaniriza ku YouTube channel yaffe Nalubalega Divine inside Nalungi Kawala Namirembe. Omuli mutya abalungi bazzukulu ba Kintu n'Ennambe. Bajjajja ffe be balikuuma bweza nnyo bweza ddala omulamwa twagutegedde ffenna abali eyo. Twagala okuba nga tutunuulira mu nsonga butya abalonde bwe tusobola okuyita mu mbeera eno ey'okusoomoozebwa okungi. Bajjajja ffe kwe batuyisaamu obulumi obujiji okulumwa mwabatambuza ku nsonga kino mukimanyi mukifiiringa. Tuve ku bino abantu bye basiisiitiriza akazigo lubale balumyeko mukimanyi nti ye teyeerumya. Kakati olunaku lwaleero twagala tube nga twongera okwogera ku nsonga eyo okusoomoozebwa. Nalungi agenda ba atulungamya ku kusoomoozebwa kwaffe ate abe ng'atuwa amagezi mu ngeri gye tusobola oyitamu. Ate ng'ebimu ku bino ngenda bba nga mubuuza ng'asinziira ku ebyo ebibi bye yayitamu. Nalungi leero nkuyina sitole yo bukyanga oginyuma buli wotuuka nga nkubuuza kati abo Nalungi wakolawo otya? Nalungi obuuza ku bantu baffe ate tuwinga tugenda mbabuuzaako bassebo ne banyabo era ninjibeebaza gyonna gye mutuusaako engalo. Olwaleero njagadde tutunuulira okusoomoozebwa kw'omulonde nga ku luno tugenda kutunuulira byanfuna. Ebyenfuna ebyenfuna. Oli agenda nabuuza kibuuzo Nalungi neetaaga ssente mmeka okutandika ensonga z'abakamala. Wabula Nalungi nga tonagenda mu maaso oba nga tonasabuukulula nsonga ya byanfuna katwongere okubajjukiza bannaffe abakongojja amaanyi g'ennyanja abazzukulu b'ennyanja abalangira n'abambejja mugenda bbanga muyitibwa mwenna mu lukiiko ng'ennaku z'omwezi 29 mu Gw'omunaana tugenda kubanga tuteesa ku busoomoozebwa kwe tuyitamu ffe ng'abalonde ate tulabe butebe jjajjaffe oba tusobola okituyisaamu. Tujja kubeera bugaba ssese era entambula ejja kubeera ya ku mazzi eyitakwatibwa jaamu. Eri gwe ayagala okuba nga wenyigira mu nsonga eno waliyo n'ennyonyi Nalungi akanyonyi ate akanyonyi kayinza okugaana obunyonyi. Abaagala okukozesa obunyonyi please ask me for the number kubanga tuyina ababukozesezza bangi abantu beeteeka mu ssente abamu mugenda ne mulowooza mbu simanya lubaale simanya lumu abantu n'abavuwaza my friends abamu baziyina era ekyo kyogere omala n'okolamu yaba n'engeri abeera n'engeri ze yes naye nga bambi gwa neyingira mu lukiiko kakasa nti otegeeza bakama abo ng'obudde bukyali era bwe bakukkiriza teweerabira okwewandiisa. Kikulu kya byonna kubanga kijja kubanga kinkaluubiriza to receive you nga teweeregistaringa wano nawali ate nkubuuza kino please twewonye ebyo byonna tukozese obulungamu bwe tubagambye enamba eri 0706 559119 kuba ku simu oyo tugenda bbanga tukutegeeza ebyokwewandiisa nakyo kyeweetaaga. Okay Nalungi kakati awo tutunuulidde ebyenfuna by'omulonde nakwo kusoomoozebwa kwakubiri Nalungi. Nze kye neebuuza lubaale lwaki aba akwata omuzzukulu gw'alabira ddala nti talinamu wadde emitwalo 5 n'omusaba ekijjulo nga bw'okibalabalamu kiri wathi nga kiyinza okwetaagisa emitwalo nga 5. Kyenjagala abalonde bamanye kakati nkujjira Nalungi nakera ku makya ng'alina olusozi lwayagala ogendemu naye nga kimanyi tolinamu wadde emitwalo 2 nga namanyi transport waawo mungi oba okitegeera. Kakati abanattu abalonde abeewaddeyo okukola ensonga zino embeera ng'eno ng'emusazeeko bakama be bamuwadde obubaka twagala otukolere kino tuteerewo kino naye nga bakimanyi bulungi gwe basaba takola talina. Kakati Nalungi the state of lacking okubeerawo ne tulowooza nti tetuyina kiri eriffe bantu bajjajjaffe bagagga bazibu naye nga mu nsawo tolinamu wadde emitwalo 2 oba takisi ogenda mugamba bajjajjange bagagga basi. Kati nze kyembawa wano is expert knowledge. Awo
bw'oba ng'osobodde okuwuliriza akatambi kano n'okategeera n'osoma codes tugenda zisoma ojja kuba omaze. Ensonga eri bw'eti, oyinamu emitwalo 2 egyakututta embuga, otutteyo obubaka, bakugambye Lubala akwagaza kijjulo, bakubalidde mu kijjulo ekyo nga kyetaaga emitwalo waganda baaga 5. bwe kiba kyetaagisa bakikuwandiikidde n'okola ki? bakuwandiikidde bye weetaaga. Sooka oddire ebyo byonna bye bakugambye ogende obinnyonnyole bajjajjaabo, obagambe bajjajja nagamba bali bantu bakulu, tulina okuddamu ne balamuzi, olina olaga obuvunaanyizibwa obannyonnyole. So towooza kasita muwulidde batugambye baagala emitwalo 6 kati mu abamanyi kyemuzaako. Genda obannyonnyole obagambe bajjajja bwe ntambudde baŋŋambye neetaaga okukola ekijjulo. Ekijjulo kye baŋŋambye kya Haaji katugeze, baŋŋambye nja kwetaaga ebintu bino wammanga: ebibala, omubisi gw'enjuki, omuceere, piraawo, ebikola piraawo, butto, biki byonna n'obimenyanga bwe babikugambye. Bansabye ne ssente enkalu ez'obuliwo bwe ziti. Naye bajjajja bwe mundaba bwe ndi bwenkola ki? Ndi mwetegefu okufumba ekijjulo kino, naye kati nindiridde mu mpa obusobozi nga gw'osirika. Ate tokoma ku kusirika, ekyo ng'okivaako. Toddamu kukyeraliikirira, toddamu kukola ki? Bw'oba olowoozezza katugeze nti tageti ya mitwalo 6, kati gwe tageti giteeke ku kakadde. Obuuze kimu, omuntu afunye etya akakadde? Let engeri gy'ofunamu akakadde ebeere nga y'ensonga yo, so si nti kakadde kakufumba kijjulo. No, gwe buuza bubuuza omuntu afunye atya akakadde. Kati kiri ekijjulo wakikwasizza bannannyini ki abateekeddwa okukikola. Kati gwe ensonga yo yakunoonya ku ssente, kubanga bannange ezo ssente ne bakitaba kijjulo era tuzeetaaga. Kati gwe kibuuzo ky'oba obuuza nti omuntu akoze atya okufuna ki? Kibuuze ng'ogenda okwebaka, kibuuze ng'ozuukuse, ate toddamu kibuuza. Kati lindirira akakadde ko. Otuwadde ekikolo n'eddagala. Agati Naalongo awo wennyini oyinza okusabira. Onyumizayo emboozi enfundafunda nga ekintu ekyo kyotugambe kyetuba tukola nga kyakukolera. Nga honestly ensonga gye waliko yali y'abajjajja, n'okikola bwe batyo nekikukolera. Tugenda tandika obikola. Netwagala tumanye nti gana amagezi agatuwa kino yakikolako. Omuntu aleme gamba nti Naalongo yali abyogera bwogezi. Amanyi these times tubulira emboozi nga nyimpi nga kasooke nkusharingire emboozi gyosharingiddeko abantu baffe, emboozi y'okumisinga abakulu. That time owasobola okufuna ssente ng'okozesa amagezi g'otunda essimu. Ag'okutunda essimu mpozi kyonna kibanyumiza. Ekyo wakitunyonnyola. Era tuwali of course tukayina ku nsonga za engeri woba osazeeyo nga weewaddeyo. I think twali tunnyonnyola ku butya ekkubo engeri gye liyinza n'okweggulamu nga tosuubira. Then you see these things unfolding. Emboozi y'omukulu ng'akuyise, omukulu kinene ng'akuyise eri. Wagitunyumizaako n'engeri gye yakuwa ku ssente. Kakati Naalongo njagala nyumizayo akaboozi nga osobola okukafunzafunza nga ekituufu wali mu bwetaavu bwa ssente. Ekyewuunyisa ate kino kyo tekyali kyabajjajja, yali sisita wange ng'agenda kufumbirwa. Sisita wange aŋŋamba nteekeddwa okubeera ku mbaga ye. Nze mugamba embaga nja gibeerako. Tuze tubitambuza ffembi. Ofcourse ankubira kasimu nemugaa kati awo otuuse kola bwoti, kati kola bwoti, embaga egguse. Kati embaga egguse nze omulonde waabwe byesinnabivaako. Engoye zonna zandekawo si kyokka nazigaba.
ate endagawa tujukira sizo wali oyambala mbeera mu mbugo changes your status. Your style and everything. Kati neberera mu mbugo bikooyi byonna mbigabi kakati onampita ku mbaga nze ngenda kwambala kindeka sigenda genda ku mbaga kakati wiiki y'embaga nge neebaawo ankubira essimu ku Monday ampitiramu buli kimu nga bwe kiri biki kati mu kwogera awo agenda ŋŋamba naye ggwe nga mpuliranga ggwe atagenda kujja nebuuza otegedde otya ekituufu sina pulaani zijja but I wasn't going not because I didn't want naye I didn't want to strain sina ssente sina kyakwambala kati ate mbu ngenda ku mbaga ye kati bajajja mbagambe ntya nti bajajja mumpe ku ssente ngende ku mbaga sisuubira nti ebyembaga bibakola ki bibakolera nga mugamu nange ekituufu siraba bwe ngenda kujja mbaga yali masindi yanzijako bujja ku ssimu ndowooza n'agenda n'agamba Abanyoro mwategedde kino kyakoze yakolererawo ngaddamu agikuba nga kati akaaba tosobola kinkola ze ndi muganda wo oŋŋamba otya togenda kujja ku mbaga yange byonna byogedde akolimye akaabye nze mutima ngamba kimu gwe byonna bikole naye nze sigenda kwewola ssente kujja ku mukolo sigenda kikola so nga tuva ku ssimu nga neebakaawo naalonga olubuto olwannuma olubuto lwansimba omulundi gwe nenkutama nga nsobola okutambulukuka nga sisobola kutambulukuka olubuto ne lunfuukira olubuto nga wengerezaako okukola bwe nti mpulira ngaoba eyeeyuzaamu ebitundu bibiri kakati saalo nga ŋŋamba oba ono muganda wo nga yakutaakulidde tinku Abanyoro banyiize ate sikaabiza omugole nkaabiza omugole nze atalina mutima kati bansimbye ejjiribu nagamba kati omanyi bagambe bwonna ofuna obusobozi ojja genda amagamba bannange mundekeemu bwe nafuna obusobozi genda ku mbaga kali oli ambuuza ogenda ddi mu mutima konze era wonna weefunira ssente mba nkola ki ngenda ne bwe nzifuna kati mba ngenda obudde bukyali ssaawa 3 za ku makya kati bwe namala obyogera awo ne nsobola okutambulukuka era nga n'olubuto luwonye kakati waliwo gwe nali mmanja ssente era nkakasa nti mu dakiika 3 yali azze ng'azireese era zo olwamulaba neekuba kiyigo kubanga namanya lugendo lwero lutuuse neekuba kiyigo kunaaba era agenda okwogera kasente nkaleese biki nze nga n'okunaaba namaze dda awo nakwata bukwasi ensawo neŋŋenda naye nga ezo kodi z'omulonda alina obba nga asobola ozisoma yes mulina okumanya nti eriyo abantu abatulinako obuyinza eriyo abantu abatulinako obuyinza ng'akusimba jjiribu gwe atabadde mulwadde n'ogenda ne ku macupa mu luteme lwa liiso nga wayogedde bwogezi kigambo eki kyakusiruwala nti nze sigenda ekyo kikola period agamba ogambye eki takulinda tatambula takulinda nakuvaawo awo ekigere nzijukira emboozi entonotono naalongo nga abakulu bambuuza nga bambuuza oli muteefuteefu okole ensonga nga mbagamba ze ensonga ngenda zikola sizinaako tabu olwo mbitereeza naye si kati kakati nina byendi okukola naye wenaaba mbimaliriza nja kuba nkomawo ofcourse neyogezaamu awo oluzungu olwekino yina amagopesi owenzunguze
teyakulinda teyanneeza awo wenyini awo wenyini omuntu eyajja weetambuza yali yeetambuza nga balina kukwatirira okuvaawo kukwatirira kokanga naye nkyali muntu nga nkyali muntu sadda mu gusinze wrong answer towanga wrong answer waliwo wawera ansa enkyamu ngate omukambwe waali kakati nzize jukira nalonga omukadde ako n'agogera nali sigayina neŋamba era negamba omuntu because I remember I said I was just speaking out my heart. Speaking out my heart. When you don't have to. All right. Just. Nga tayagala kuwulira no as an answer. Mukitegedde. Nga kyagala okuwulira wagamba nti njagala kino kikola bwe bati nga ogamba kimu yes. Nga bamukyagala as you wish. Okitegedde. Mukwano abo boseka nabo si banno. Don't just speak out your mind. Tonze. Lowooza nga tonnayogera. I was feeling fine when nagamba ngenda kola ensonga. Yeah. Kakati ate awo nali maze okyogera nga sikyakizaayo. Era nagamba nkyeyogeredde. Okay. Nkyeyogeredde. Yeah. Naye nasooka ne neebuuza. Eddakiika entono ze nekyanze zindeetedde obuzibu. Bano wembagambira nno. Tebagenda kunjogera kigo kyokka. Ekiddirira wano tekijja bba kirungi. Yeah. And they have the ability. Like, gino emibiri gyaffe bagifuganga bwe baagala. Ntemera eriiso oba olemadde. Yabadde yeetambuza ng'agatuddemu. Ng'osanyaladde ekitundu ekya wansi tosobola na kuva mu kifo. Naye nga wazze weetambuza. This time obeera nga omuntu akubiddwa pressure nga omuntu wali eno ayogera naawe naye nga tosobola nakwekyusa. Tosobola nakwekyusa. Nga no sayidi bamaze okukubayo. Yeah. You know? So. Ate ng'oba okyogera Nalongo out of a good heart tekyemwagala nkole. Kubanga Nalongo ensonga gye nalimbawa yali yamulamu. Nsonga ki? Yabagamba nze ndabanga tujja kwetaagamu akasente. Banyonyodde. Ate ekirala kyendaba singa muba mukkiriza olwo nze mbawa options singa muba mukkiriza bino byengoba ne bitambulanga wembyagala ebyogende bweru mwengenda bassa ssente bajoja Nalongo nali ngenda bassa ssente gw'obassa no omusuku alina omutima omulungi ayagala okugabira bajjajjaabe era nabagamba buli kimu ekyamu kigenda bakiteredde ekyabwe so sekyo okitegeera kati nga neetadde mu mbeera nti nze abalabirira kati nga nze erabanga jjajja bo be bazzukulu kubanga baali bandaga balina obwetaavu kakati nali mbalaga ebyetaago byonna ogenda bimaliriza eyali ayagadde ekijjulo ogeza olinyonyonye kiwedde mwenna mujje mumukakase nti kino kyembala kigguka mugenda kweyagala mugenda kwesiima mugenda kwolagira ku bajjajja b'abantu bajjakiriza nti mwafuna nze mwama. So bwe tutunulira ku byenfuna Nalongo omulubaale oba omulonde yenna ayita mu kusoomoozebwa kubanga ate ebiseera ng'okola ensonga ebiseera bisinga oba tulina bw'okola ssente naye ate kino tekijjaawo buvunaanyizibwa tekijjaawo bbanja kwegamba ebyenfuna bino Nalongo bisoomooza nnyo omulonde ate nze kyenakkiriza Nalongo ensonga nga bagyetaaga wekiba kitegeeza kufungula ttaka eryo kulijja bagenda ddifungula. You just have to believe in them. Kibanga Nalongo okera ku makya ng'olina omusajja ono wamufuna naye ng'embeera temwayina nnungi naye nga wamwagala naye waaba yakusuubiza n'akugamba nti nkubuulire wendifunamu akatonotono tolijula buli woba ng'omwagala ng'omukkiririzaamu kikuwa obuvumu okufumba kikuwa obuvumu ate era naye kennyini kimuwa amaanyi okumanya nti omukkiririzaamu kwegamba ebeera drive ye buli we bamanya nti obakkiririzaamu nze omukulu nga yeetaaga mukolera ekijjulo
naye nga wenjogerera nga mu budde obwo nga n'emitwalo 5 ndowooza nali sigirina ku nsawo nga nayagala ekijolo naye just abakulu baŋŋamba ekintu kimu gwekkiriza ogambe nti oyagala fumba kijjulo nembagamba njagala fumba kijjulo naye nga nkirabanga ne joka kubanga ekijjulo nga kitono nnyo tugenda tutandikira ku mbuzi naye nalongo sijagamba nti mu lutemya lwa liiso n'engeri gye bakikolamu yokka ya kyatandika na kirooto nga jaja musooka ngamba nti angulidde embuzi enyama actually yagamba ngenda kugulira enyama y'embuzi wansanyusezza olina byewakoze kakati nze nembeera excited nindirira naye mba ndi awo mukulu wange ankubira essimu nambuuza bwagategete waliwo sente zezizze nze yina ono bazimpeereza nze kuteere ku ssimu negamba kwesa sente zijjirira kakati mba nkyali awo waliwo omutabaazi sijja kugamba mbu yasooka kunkubira ssimu ate sijja kugamba nti yampa mukadde ako kubanga yali mugagga nalongo mu budde nga bajjajjabo balina kye bagenda okukolera nga wakkiriza yali drive gye watandise nayo nti gwekkiriza ate n'omutima ogwo toteekamu ku busabusa nga yaleero nzikiriza naye nobano banakikola ennaku nga zigendere awo gwokyongerayo this times ng'olaba you're running out of time nogamba naye bano banakigusa mu budde ne mu ddakiika ezisembayo bakigusa bwe osigala onyweredde ku mulamwa kati tubakubiriza abalonde budde nga abakulu bababanja nga naye n'omutwalo ogugula ekibbo togulina gwekkiriza kimu nti nze njagala kukola nsonga zonna ewatali kwesikamu kwenna ewatali kugamba nti muve mu bino ebyokugamba nti mukkiriza kuba mulaba n'abalala kakati nalongo nawadde kugamba nti bajjajja bano batusaba ebintu oluusi nga bya ssente nnyingi just because bamanyi obusobozi bwaffe bakimanyi nti tulina essente era tuli bagagga okusinziira ku bo engeri gye atijjukira bo batulaba now batulaba in future batulaba n'ebyayita so they know what we are and what we are capable of. Kati bayinza okunsaba ebintu ebizene nyingi just because bamanyi mu future ngenda gaggawa. No. Bamanyi tolina ssente. Ziriwo. Oba tuziraba bulabi. Ndendako. You have please do not confuse. Waliwo emikolo gye tukola. Noba ng'osobola okwaccessinga ssente zino. Mu budde obwetaagira. Kati munnaffe mu Lunyaanyimbe akiyita manifesting. Okay, manifesting. Bringing this kino ekiri mu spiritual world kyoli. Nga wagamba nti Naalongo Kawala Namirembe ndi Naabakyala. Kati Naabakyala wa Kinene olowooza alina bugagga bwenkana ki? Kakati mbireseewo manifesting it kakati ziriwa you manifest okusinziira ku bwetaavu bw'olina n'obusobozi bwo. You can manifest obukadde obubiri. You can manifest obukadde obusatu. Omanyi mpaka nga maze okukiririza mu spiritual world yengeri gyennawa story ya manifestation amakulu. But honestly speaking nali ndabanga kintu just kyakwesuddiya naye nga munaye kikola era bana banajja mu lukiiko tugenda kufunawo obudde okubatendeka manifestation how you can access si ssente zokka wazira kyonna gwe kyoba oyagadde osobola okukozesa bajjajjaabo bye bakolera ate nga sigamba nti oba okoze obudagala sigamba nti olina ekyettabu olina gwokunamidde naye nga otuula butuuzi awo gwe noobaako kyosalawo nti kati kino nkyagala njagala obukadde 5 njagala obukadde 10 njagala kukola ekintu bwe kiti ate n'otuulawo n'olaba nga kituukirira. Mu comment section ambuuze kakati Naalongo
kakati Nalongo gwe wali awo toyinaawo obukadde bw'oyagala njagala tubenga abeebuuza ebibuuzo bino njagala mujje tubalage Nalongo manifestation eri ejjukira kyesembyeyo kola emboozi njagala tugikyalingaku n'abaana babaze njagala bamanye nti ebintu byaddala it does happen ebintu ebisinga osobola otuulaawo n'obaako naawe wadde oli muzzukulu naye ate bajjajja ne babaako bye bakkolera muba otabadde budde mwe balina bikkolera oba mukitegeera naye olw'obusobozi mu lulimi lwa sayansi abakyala bamanyi okukola engeri y'osembeza amaggi gaabwe n'ozaala kugamba eyali badda spacing emyaka 3 ne bagasembeza at least n'omuzaako ng'ali mwaka mubadde mukimanyi nti naffe eno bisoboka in the spiritual world empewo ne zitalinda kuwa ng'okaddiye wekomereko mukutu nalobaleba divine tugenda bbanga twongera okusomesa ku nsonga zino obusoomoozi bwakomuyitamu eri gwe ayina embeera gy'oyitamu nga tosobola gyennyonnyola muntu bambi towulira bubi totuuka ku mbeera yakwekyawa kuba kusimu eyo we can talk about this twabagamba tulina omusawo omukugu gw'osobola osooka okwogera naye n'akujjanjaba betuyita bashirinki mubategeere olwo ne tulyoka tukuzza mu mbeera ya spiritual world ne tubanga Nalongo n'omulondo okujja okola ensonga nga takwataganye bulungi kumanya nti health wise eri alyoke mentally alyoke upstairs aba agenda kusumbuwa era bo basumbuwa akoma atakomera mpeera